Okay. Yesawa kiseera tena nga bulijjo tuyingiddewo twolekedde kyakubiri Moonlight Film Production ekyali ntandikwa sagalo gyesebwa ate nagambye nga bulijjo New Roads Corner Moonlight Film Production nga bulijjo ekyali ntandikwa batuusaako twolekedde ekitundu kyaffe ekyokubiri Awamala Leonard firimu nenge firimu bagisse omumpembe abazanyi bo tolina kubasubwa era bakulembeddwamu mwana muwala Fiona n'abagala tukyatandika Kimbo wa Gerald oba Serale akulezanga kula ate nga mwana muwala Siyomba twamulengedde bamuyita Namatastera ye Siyomba mukano kutadde omukulu bazanye naye nga ye Wamala Leonard akweleza nga chifu bazanye oyo buyinza yabba bubbe obwakabaka yabubba songa Seruwaji Godfrey tonyoma ate nga tulina kwerabira Mujambula ye Kawesi Alex Mujambula yekubye ekiboko baaba tumubuulira kirala ziwaddeewo ye chifu Tebikisa yoyo yali chifu gwe bata Nancha Evelyn ye mama wakula sibireni tuli ku mulamwa mumanyi okwebuzaabuza naye nga nkujjukiza nti New Roads Corner video zebatuusako firimu zaffe zino kitundu kyakubiri kyetwolekedde omumpembe nateera nga bulijjo nagambye New Roads Corner videos bagamba tokigeza okutunda firimu eno oba firimu yonna gyoba oguddeko sente zikka wansi w'ennusu 10 Makeup n'abagala Fiona ate nga Seruwaji Godfrey costume Gladstone Ike Kasozi director w'ekifaananyi Songa Menelik Gerard butandisi Gladstone Ike Kasozi editor w'ekifaananyi kyetulaba ye mugasigasi waakyo n'ebiralalala Kizamani Suli Sejemba ye director kaakati n'ebyembibi bino mwana mulenzi agenda okwata ekkubo okujja nga nnyina kiboko zamuyiseeko dda maama era yeewuunyiza nnyo omukazi wowe bali bapiisina bakiboko bazinyula basirusiru abo bakumanyira abanyolyomi abakuusa abannanfuusi sibeetaaga wano bano bayita abannanfuusi abayita abakyamu obatwale mu nnyanga mwanguwe bano balina okuba ekyokulabirako eri abalala bonna maama wakula mubatwale mu nnyanga saagala muzannyo tugenda maaso kaakano ono omukazi wattu Munadiini yali agezaako muyamba okuyamba omukyalo ono mukwatibwa bambi ennaku afundikidde naye kibooko zigenda mulya kana akasajja kaali kakambwe ennyo nga bw'okiwulira kakambuuzi oluvannyuma kada ne katuula ebbali tonyoma tukole kyolowooza ono omukazi mukoledde ki omukazi ebbanga lyamaze nga yazaawa kuno nga ddene nnyo naagana eyo omukazi amaze ebbanga nga kuno yazaawa takyaliko okulaba nga yakomyewo kyewunyisiza nnyo era kibeewunyisiza okulaba nti omukazi ono yakomyewo ku kitundu kuno watali muku sisuubira nga yandibadde n'olufumu akoma laba nga beegeyageyamu kola busayini awo tukyatandika tuli ku kitundu kyakubiri omumpembe 2 kaakati nno twaddako ebbali
omukyala bamukutte. Oyo omukyala ali muka muganda we era yali n'abakyala. Kaakano omulenzi Kula ali wano yalabye nnyina naye ekyokola takimanyi, wabula tebannategeera nti ono ye maama we nga zireeta lulenzi lupya wano bana Kula. Kyekana erina bingi ebyokugamba. Oli wano oli mbirowoozo ogamba ki? Mani ntuleko wano bannange wenna otunuddemu oba oyagala tuula. Kyokka naye wenna weetunuzza muli ate kati nkole ki? Kikyogamba badde amuyita Siyomba, ono ye kyomubi nga keetuuza. Kyokka ojjo nina bingi ebyokugamba Kula. Biki by'oŋŋamba? Kyomubi. Maama oloota Siyomba yekka buli kaseera. Ndi wano kyokolooza ku Siyomba. Sebo Kula kamwesaako. Bwera Siyomba ali ku Siyomba. Aha tunaakalaba. Maama yavaawo nga talina kyafunyeemu. Bano balina akattiro kaabwe no gye babaleeta. Kaakano maama wa Kula n'omukyalo ono munnaddiini ono ekimusibizza kusirika ng'alabye omukazi ono n'atamulokooma. Sajja bakozesa ve ne babagwako. Wennyabo oli wano yakwepankapanka. Ate gwe mujambula yakujambula gwe bamafumu. Nemuleeta omuzannyo nyabo. Bwe munaŋŋondeza nange nja bagondeza. Bwe mukaluba nange ngamba kalubya. Kaakati ku kyalo kuno mwagalako ki? Munoonya ki? Tatulina kyetunoonya. Olimba ki? Kiki kyemubadde mupanga? Mupanga ki ku batulege? Bali mu interrogation. Kiki kyemupanga mwagala kuyeekera? Tewali banaye kyetunoonya. Mulimba mulimba mmwe mwagala kuzannya. Jayo alina eri gye bayita endulundu ya kibooko. Era mwagala kuzannya. Mwakimya ekikaalo. Oli omukulu yeekengedde yalabye omukyalo ono kati yalowooza nti bakomyewo kwagala kuyeekera mukulu Ssekabaka. Era okukulabako obulabi ssebo. Kibooko gae okabirirani kali bamuzinyula kibooko awo. Ogenda okulaba alina akafaananyi akamuvaamu. Alina keyasuula kava mu gomesi ne kagwa. Okay. Mujambula. Kanaku. Siya bulolo. Kazi omutenza kutusinga magezi. Kaakano no mukazi agatayinza basinga bwongo. Uyu mukazi obukazi gwe sooka oleke. Bali mu kwegeyageya. Ali ne musajja we tonyooma. Ebakulu abaludde mu Bwakabaka buno. Bambo wabajja mujambula. Owekitiibwa. Sebo owekitiibwa. Omukazi aganya ottaja. Aganya obako kyataja. Ati.
agaana atya omukazi agaana atya okubaako kyataaja omukazi obukazi Mama akulemeredde. ogamba otya ni akulemeredde mujambula tokyalina kyosobola kukola nawe omukazi akulemeredde atya Omukazi obukazi n'akulemerera mujambula oyagala kufuuka kayembe nakyoyinza kuŋŋamba. tonyoma tolina kyoyinza kuŋŋamba gwe ye muwi w'amagezi nno kambaleebale tulabe Mukama wange ow'ekitiibwa kafaananyi obufaananyi kakano ke mujje. amuggyemu akafaananyi kaako tonyoma laba kafaananyi kaakano omukazi bamuzinyudde kibooko n'avaamu akafaananyi ono omukazi alina omwana omulenzi kumbe siyomba awulira omwana muzaale kati omwana muzaale yakimanya nti ate ng'oggyeko omukazi kati okubani ate ayinayo omwana kitegeeza omukazi ono yazaala omulangira kaakati balina okumanya omwana oyo wajjali tugende ali wano ayina yazaala n'omulangira jjukira bagenda okutta muganda we Ssekabaka Tebikisa bagenda okumutta omukyalo ono yali lubuto kati yajja gwe nnyabi bibyoka abasimuli Kyatali ekisa. Mukyala Tebikisa Mulungi. Oli mubalagavu nnyo. Oli mukyala mulungi nnyo. Oli mukyala mbalagavu. Meidi alaba. Mwana aliwa. Ono omwana aluwa. Mwana ki? Tulaba kama tuo tuyita mbuzi. Omwana aluwa. Omwana yonna gyali Enda kwegatta ku bbaawo. kaakano ogenda kwegatta ku bbaawo Tebikisa Magombe gyali mu lyembo. gyali emagombe mugenda kulyemba ona pa besavu Kyofuna panga ogenda kufa nga tolina yadde akasowera mu luggya. ojja kufa nga tolina yadde akasowera mu lujja amulangidde amulaze ne essavu lyamukubya alirya buli ariko yagala kummanyiira ggwe mugo ojja kufa nga tolina yadde akasowera kaakati kulu n'aseka igwe Owekitiibwa mukoleko. n'alagira mujambula omugajambuzi koleko oyo omukazi omwana wa gyali bino siyomba abiraba Omwana muwali. Yalukwekyo wabadde mpanga. tulina okunoonya omwana gyali oyo aba mulangira oba Ssekabaka buba buli kuyuuga kuleka ng'oyo mwana bamufunye oba bamutta busi ne kiggwa kibooko wali mujambula yagajambula kibooko tulaba kyakubiri tulaba omumpembe kino Uganda kwe tuli ono alengera Yalukwekyo wabadde mpanga. mwagala kuyeekera mmwe Muganje. omwana wa gyali mujambula bakibooko oli ssebo tomubuulira sitole Ambira bakoleko. kaakano agenda okulaba kibooko zisusse kwe kugaanika njogere banenze bansonyiwe Namusanze anoonya mwana we. omukazi namusanze anoonya mwana we Omwana ali wala. omwana ali ludda wa gwanoonya kati obwedde okola ki banaye njagala bansonyiwe kibooko zisusse nnyo
omwana ali mu lubiri muno kakati kyakubiri kye tugenda nakyo maaso ono aba ali eno ali eyo abirowooza maama wange mukoze ntya mukazi wattu bamuwambye ono tamanyi kyakola ebirowoozo bingi kula kaakati ono yawulidde buli ekigenda maaso omwana mwala oli maidi siyomba buli ekigenda maaso yakiwulidde musajja ato ali ntabitegeera olulubiri lwe luno Akutewa! Kakati akutte nange bana Sekabaka bw'atabuka akutewa mmwe enze eri ku lusozi waggulu ku ssenyanga basiru mwangu we gasiya kaakati nokulanga zeeno waggulu ali mu kulowooza tannamanya nti eri baategedde siyomba yajja misinde nga bw'amuyita ate siyomba kiki kula kiki duka misinde ate nziruke biki tabu ki bagenda kutta sajja agenda kutta duka bategedde eddagwe nekiki duka yategedde olukuwa omukulu kiifu alagidde olina okuttibwa bakutegedde dda nti oli mulangira watebikisa sindika bamujambula basooke bajja bamukwate musanga bamugaye bali eno waggulu ku lusozi jangu tuyite eno kino kyamulabudde luno temukkiriza kwambuka sajja b'omukulu ali eno nze n'amafumu gaabwe kawonawo omulangira aba alina kufa omwana ono aba alina kufa era siyomba yakoze omulimu ogw'amaanyi n'okuba nti ategedde kakati bwe tuddako eno eba nekiifo olubuto lunuma ate olubuto lwabadde kiwaluliisizza biki tewali naye simanyi oba kiki bano olubuto sirutegeera kiifu okuva lwe yabeera mu maka gano okuva lwe yawamba obwakabaka buno tafunangamu yadde omwana yadde ezadde tazaalangawo yadde akalangira konna bwe tuzanyisanga bwakabaka oba bwansikirano ziri empewo z'obwakabaka tezizanyirwako bamuleetedde kutuzi wange nebisomera kumusomera kaisi leka nako omukyala yatoloka tugenda maaso kati yayogera ku mukyalo ono n'abakyala mugamba wali sonyi abantu abo nze bwe ŋŋamba alaba nga abatalina buzibu obukulembeze bwansikirano abamuga okimanyi obukulembeze buno bwansikirano kitaawe oyo omwana ye yalina nnyini bukulembeze kitegeeza ono omwana yalina okuba omusika omwana ono bwe muleka n'agenda atyo ne nnyina toyongere kunyiiza mpewo nanga naye ate bw'onotta omwana oyo toyongere kunyiiza mpewo tonyumya mpewo kizoyogerako tezayambatira ekisa tombulira nga tezamuyamba ng'afa toyogera ku bya mpewo wano nno omusajja tajja soboka yalowooza kutta busi ne kubanga okutta kati alaba ng'omwana ono kula bw'aba waali obukulembeze buno bukyayuuga alina okumutta ne nnyina naye kula lwaki olowooza bw'otyo okimanyi ogenda funiramu obulwadde kula alowooza nnyo baatolose ne siyomba eno gye basuze waggulu ku lusozi olulala enjagala obudde bwe bukyoddeeka bamugamba naye omanyi birowoozo byange
naye mbadde njagala ebuki okwate ekuboddeyo saali agadde kuteeka mu mbeera eno ate nze njagala kubeera na tyaleka nze tumbula njagala kubeera naawe nze tumbulira ebyo mbadde ndaba nga oyinza n'okufiirwa obulamu kati yagamba muna oyinza n'okufiirwa obulamu bwo olinga yeetadde mu ntale ezitali zizo tagenda tulekera emboozi eyiye empanvu omusajja tajja kuweweera nga tetunaba kuvaawo kufa naawe kali Yesiyomba agamba nti bwe kuba kufa na mwana mulenzi ono yagumye dda kubeera naawe tinjala kubeera naawe oba kufa naawe banenze kanfe nze sitidde eva mu New Roads Corner videos era nga tugamba nti bakabaka mu kutusako firimu ez'ebina Uganda New Roads Corner videos okuyita mu system y'aba agency New Roads Corner ffe tukwasaganya system ez'aba agency ab'enjawulo Uganda yonna okubanga firimu zino zikutuukako kaakano baasuze eno olaawe nkusobola akedde ku makyamu situlemukaawo ani mwana gwe singa mbadde sinnalya olowooza lwaki kifu akola bino byonna kaakano omwana mugana era yali kiifuluuza akola bino biwanvu nno ate biwanvu bitya n'ebimu byaliwo nga sinnazaali bibimu naye byaliwo nga sinaba na kuzaalibwa kono kikyotegeeza ate abadde okimanyi nti kiifubaza nnyo taata wange omuto okimanyi ni kiifubazanye taata wange muto kiifubaza nnyo taata wange omuto ddala era bazanye taata wange muto ddala oba ŋŋanda tusika busisi neddala ddala yadda ku taata agamba oluganda si luwanvu nti lwakusika muguwa ono yadda ku taata kuntaata wo muto n'akuteeka mu mbeera eno taata wange yali kiifu wa kino ekyalo agamba kitaawe yali kiifu w'ekyalo kino mu lubiri nga yenna abakyala wa kino ekyalo era maama wange yali mu lubiri yalina abakyala w'ekyalo kino kuba maama wange yanyumiza nyina yabimugamba nga yali musajja naye obukulembeze bwa taata woono taata we yali mukasajja ssekabaka mulungi nnyo abantu beeyagalanga nnyo abantu baalinanga emirembe yamutta yeeyatta kitaawo taata wange kati olwokuba nti abantu baali bamwagala nnyo kati kifubazanya atandika okuwulira ennugu yatandika okuwulira ng'awulira effutu awulira bubi neyegwanyiza entebe ye omusajja yeegwanyiza entebe ya muganda we ebyo biki empewo ne zimulemezako taata wange paka kiifu ekiki kale n'abantu baamwagala nnyo era mu bukulembeze bwa kitaawe n'empewo zaali mativu nnyo nga nsanyufu ambu baali mu ssanyu nga banyumyamu bantu baalina essanyu lyabwe naye munnange bwakyalumu ekiro taata ng'ali mu ssanyu ne maama ate kiifu we yajjira wange kyenyiza okugamba yali katonda kati nnyoko yawona atya tegaali maanyi ge okuwona kwa maama tegaali maanyi ge yali katonda wange nasobola osimatuka nadduka yasobola osimatuka nadduka natuka otya maama wange kuno ati kati ate olugwe era ekyo kyamunoonyesa kiifu bazanyi kati agamba maama wange mu kutoloka yali lubuto omusajja yasigala amunoonya nga n'amuyamba teyamufuna naye katonda yamuyamba teyamufuna n'agenda neyekweka eyo gye nakulira ku 10 nzulaba neeno simanyi nayo situuka kaakano omusajja tuneeno tatuukanga nayo lwe nali nvuga akagaali olunaku lwe yavuga akagaali lwe lunaku lwe yasooka okuva ku kaalo gye yakulira oba mu kitundu gye yakulira ne nnyina maama yali yamukweka ebbanga lyonna ate matulibwa akasajja tekateredde omwana yabuze omulenzi yabuze mumanyi kibayisiza amatumbi gano ekibayisiza mu ttumbi lino njagala beebuuzaako kiki mba nkolera omukazi ono ono omukazi mukolere ki omukazi mukolere ki owekitiibwa si bwekitiibwa nze mbadde nteesa nze nteesa engeri omulenzi gyakyabuze engeri omulenzi gyakyabuze omukyala atwalibwe mu ttambiro omukyala atwalibwe mu ttambiro ekyo tekijja kukola ekyo tekijja kukola bwe tumuteeka mu ttambiro bwe tumussa mu ttambiro bwereere wajja kubasoma kubanga mubatuuze mu nnyini mwamuli omuntu abadde akolagana nabo bajjako bakoze kyabwereere enteesa olunaku lw'ebyokwerinda tusigasa buli kimu mubatuuze bennyini mwe muli abadde bakolagana n'omukazi ono ayinza oyambibwa kyonna kirabire nze ngamba ku lw'ebyokwerinda tukyambuwe ekyalo kyonna tunoonye tatudde ennaku nga zigenda zitambulatambula omwana akyabuze naye nga nnyina bakyamulina kaakati nno n'abakyala y'ono
omusajja okulwamba yamugenda naye mutta abantu abo empewo toyongere kuzinyiiza. Jukira obwakabaka buba bwa mpewo bwa nsikirano. Obwakabaka tebulinga bwa pulezidenti. Bwe muntu akeera ku makya ne yeesimbawo ne bamulonda. Buno obwakabaka ekyabo kyanjawulo. Empewo bwe zitakusiima totuulawo. Kaakano n'abakyala yuno akutte akamuli. Annange omwami yadde alowooza nnyo ebyobukulembeze. Amayetaaga okuwa kamuli. Gwe kujja atule wano ebbali kutte akamuli k'ak'olukundo. Weetegereze firimu. Asooka ddano n'asiriikirira. N'abirowooza. Annange muntu n'obeera mu kiyumba nekikumenya kiti. Kali omukulu ng'ayingirawo. Banenga nsanso kulaba kibeyibe. Kaakano abambo abalina tunula bbali balina bye batalina kulaba. Ogwabwe gwakuuma ne kiggwa. Ani sooka ojje. Omusanze ali mu vaibu. Nsooka otuulire awo. Tugenda maaso. Okondeke. Alowooza nnyo. Kiki kano wakalabye? Mwami enjala emuluma. Soka twano n'alowooza. Mwana oli akyamulumya omutwe. Abigattagatta. Yatta brazo we. Yatta ka braza. Eno ensi tebagikungula. Ensi ffenna tugiryako makoola. Kuzintya. Tulaba omumpembe. Buno bwakabaka bw'abatulege. Abatulege kirani. Amuleetedde ku ssala. Okaali eryekaawo naye ng'ebirowoozo bingi nnyo. Bikyamuli ku mwana oli eyabuze. Leese essala mukwano. Amufumbidde ku ttooke ery'ekinyeebwa. Mmere nganda nnyo. Mmere entulege. Emmere entulege. Nga bw'omanyi buli buwangwa n'ennono zaabyo waliwo emmere gy'oyinza okulya kati nga bunoga nti emmere nganda. Onamufumbidde ku mmere entulege. Emmere y'abatulege. Kiki mukwano? Omwami ebirowoozo bimuli wala. Kaali kwoli gino tokatya. Omwami ebirowoozo bimuli wala. Mukyala waali awo bedda amulinze. Naye kwegamba. Bali nnyo mukwano. Amuleetedde ku ssala ettulege. Emmere y'abatulege, emmere entulege. Nga buno gamba nti emmere nganda. Buno bwakabaka. Tunulira. Kiri kitya mukwano? Bane chief kikyolyoke. Kiki bebe. Bane nze nga yajoga yasigitegedde. Chifu emmere agiruma nga alya takisini. Chifu ennuma gyaluma emmere agiruma nga aluma takisini. Oyinza okuwooza alya mmira. Bane nze sikutegedde tooko oligaya nga agaya enkwacyo. Mukwano. Nja kulya edda. Bannange abantu bakola nnyo okubaani amaka gaabwe. Kale n'olaba n'abakyala yakubirawo emmeeza. Okola buli kimu okubaani omwami omuzza mu mbeera ate omwami akulagani avumbeera buvumbeezi. Tugenda maaso ne sinema yaffe. Nagambye nga buli John Eurodis Corner videos bye bakutuusaako. Kaakano mbw ekiro yadde waganya okulya emmere naye ate era bakulinda ku ssaawa eri ey'okulya ekyeggulo. Katulabe waliwo emmere enzibu y'okuzira. Waliwo emmere etazirwazirwa. Mune waganya okulya emmere eri entulege. Kaakali katulabe ate eno emmere. Tunulira. Neka naawe. Wacha mimi nasumbua mimi. Wacha.
we eba naye Sempembe Sempembe alowooza bwakabaka bwokka weewa kya mimi nekakubadde ki yaganye okulya ku mmere entulege kyokka ataaganye n'okulya ku mmere etazirwazirwa eba n'emmere etazirwazirwa kiki nawe nvaako n'emmere etazirwazirwa agitabukiddemu Kinnayuganda kwe tuli nagambye mu New Roads Corner naye ssebo weekyanga ki lwaki tondeka nkugamba neesonyiwa bwe bakugambye neesonyiwa twala erinze tuneepankirako awo nno nabo batabukirawo awo nabo batabuka wetwala okuba oli wakabya nkugambye nze ndekandika nebinsumbuwa alowooza ku bukulembeze buno kutta busi bantu sebundika olidde n'ebizibu byange binsumbuwa tonkwatako megambye tonkwatako eki omala budde olinga asukanyuga ejji ku lwazi nvaako sebo kamale okuzisiba nywere tompogganira kati ebyokuzaala ebyogerako ki ani gwogamba ntakuwa mwana oba weesobola gwe kanyini oba weesobola lwaki tolunteekangamu omwana nze neefunisa olubuto kalabe kaakali sebo wulira wali omulabye eyeefunisa olubuto yekakasiriwala ate tonsiriwalirangako batabuka baba bakambwe n'empya zikuba kagenda okulaba anyiize nnyo gwe nnyabo onkonkwanga kale n'okalaba nyakukukolako ng'ena mpola tuntiisatiisa ni gwokolako nze tomanyiira nno kakati webituuse nyakutabukira genda weetereze kenyini akasajja akatazaala bano abantu bo tabe bakulemesa n'okuzaala bakolimira dda ate kalinze kunze kanekwasanga bwe sefuna lubuto ate Katonda ajja kukukunga amasiga g'abo abantu bojjanga ogira Katonda ajja kusasula bubi nnyo tekeesobola ate oli kunze ogamba musifuna lubuto abasajja nammwe mwekeberenga wekwasa muno musimanyi tagira naye olabika naawe obaako n'ekizibu kalabe genda vane wano kanvire mbuliri bwange kasajja katazaalako nkyoyagala nja kufunisa lwabataano lumu kale ojja senkulu bamugoba mu kisenge genda todda mu kisenge kino kalabe akateesobola buli kyekola kyonna amaziga g'abantu bo tagajja kulukutiro ojja kukiraba tojja kufuna mirembe n'omwana toli muzaala musizaala kaneesiba kunze atazaala obwo bwe busungu agenza okulaba kimususseeko egenda maaso firimu tulaba Omumpembe era nga tuli ku kitundu ekyokubiri nate nagambye New Roads Corner videos bakabaka mukutuusako sinema ez'ebinauganda okuyita mba agents ab'enjawulo kaakati nno bwe bwakabaka obwo ssebo senkulu Omumpembe abantu yatta bangi ebiseera ebisinga tugendererenga nnyo ebikolwa byaffe ebyemabega oyinza okukola akantu akatono naye nga tumanyi nti ate gye bujja kayinza okufuukira ekinene abantu bano omuntu ono bajjangatta n'obukulembeze buno bwabafuga enfuga gyafugamu enfuga bbi eryo kaakati nowulira bameidi olugambo balufunye edda gw'obadde okimanyi nti oyo omulenzi gwe bakutte ayita chifu taata saagala nkubulire nga bw'owakana taata w'oyo omulenzi yeyali chifu tebikisa era maama woono omukazi gwe bakutte yali n'abakyala kuni obijjawanize saagala nkubulire ng'ate bw'owakana omusajja ono chifu bazannye yeyata chifu tebikisa olw'ennugu gye yawulira abantu beeyagalanga nnyo era babeeranga bulungi mu bwakabaka bwe abantu baamwagalanga kati ono kyamunyiganga nnyo naaga lwaki oli agalwa abantu n'okwagala okweddiza Namulondo oli mutuufu nno ekitegeeza bulijjo kaakati bala kubeera n'abakyala wamma bulijjo bannange siyomba wakuba n'abakyala ani asobola okulonda oyo oyogera nnyo n'abakyala n'abakyala naawe osirikako kaakati no bali mu lugambo kikinga muli basanyufu oba eki kyesanyu livuddewa
bali mu kulya buyembe kwata Tumete biyembe ebikaawa. asanze luwedde olugambo Bito ky'osobola. ne bannange gwe okumpa ebiyembe ebikaawa nti era osobola kulya kaakati nno bano baabano ssebo siyomba yaganye okuddayo mu lubiri ali eno n'omulenzi kkula naye ng'omusajja oli waalabira ku kkula kufa mulambo wali kalasi olaba ota bwe tugenda ne tuyiya ne tulwana ne tutta omusajja oyo mugaleka tekisoboka ekyo Chifu alina amaanyi mangi. musajja kifu alina amaanyi alina amagye alina abambowa alina abakuumi tumutandikirewa Tutya okwenganga abasajja. tetuyinza kwenganga basajja ngaabo ate kati olwo kwata obutwa ne tubuwa ky'omubi wata bwe tukwata obutwa ne tubuwa kyomubi n'abuwa kasajja ako mu mmere ne kafa Yomba. Ekyo nakyo kizibu. nakati n'ekyo kizibu Tumutadde mu buzibu kyeki. kyomubi ate tuba tumutadde mu buzibu okutta ssekabaka ng'amuwadde obutwa okutta kiifu Mbwa muntu nze. agamu naye bukutwala obulamu bw'omuntu nnyinza butakisobola Mpozi kye tuba tukola naye kye tuba tukola kiikino tuyiye magezi gajjayo maama wa. tuyiye magezi gajjayo maama Yannuma maama yasinga okunnuma kuba kati ali mu bulumi. mukazi wattu ali mu bulumi kati asinga kulumwa nnyina magezi ki kati magezi ki ge tulina kuba biri obigaanyi biri obigaanyi kati tukoze magezi ki okugjayo maama balina okutetenkanya eno ku lusozi gye beekweka naye nga babanoonya bubi bwe twogerera tugenda maaso tuli ku omumpembe nate era nga bulijjo kaakati no ssebo obudde bwabazibako eno gye bali ebbanga lyonna okuva lwe badduka bali eno gye beekwese naye nga ssebo n'akasajja tekatudde oluvannyuma ennyo kali mukazi wattu ebintu ebisinga yajjanga n'abitetenkanya kunoonya ku buntu bwa kulya alyako awo kubanga jjukiranga amaze okitegeera nti kkula mulangira alina by'atasobola kukola ate bagwe basinga okunoonya oba osanga yayinza obutafuna nnyo buzibu kali kumbe ku luno waliwo yazaamulondo olw'omu ku bambowa indako kino bulijjo nkiraba bulabi kumbe kiri eno omu ku bambowa ono sekendi ni komandi wa mujambula siyomba wuuno si alina byakimye aha jangu sakajje tulabe jangu sakajje wawe nyabo jangu tamukubye ekigwo tamumeze ha gwe sokoleke omegaki ono we yajjira soka muwa muziri okwate kirabe banna ekibadde kimmeze kibadde kimumeze akozeseza amaanyi mangi n'ejjinja limusaza ekigere kwata ntugende alalalalala oyo bamuleka awo ozannya agenda okudda engulu bamubyemu left ne right oluba baddanga oluba yazaluzze kaakati nno obwa ssekabaka mukulu bw'aba yagala kulya ku mbaata bw'aba yagala kulya ku ssekoko bibaawo gwe nnyaba okaaba ki okaaba ki nno mukazi wattu akaabye bambi n'atuuka ni bannange kutulugunya kwa kikaaki kuno kaakano n'abakyala agenda okulya nga omukyala oli akuba nnyo emiranga abantu bano ttima lya kikaaki kwe kujja bannange wayise wakiryanga gwe balese nno okuuma omukyala ono wayi nina ebintu byenjagala onkolereko ate nga nawe njagala okutuma wali wansi wembadde ntudde olabawo genda ogizewo sente ozindeetere ajja atuma sewakiryanga naye ng'ekigenderwa pulaani alaba ng'omukyalo ono amusaasidde nnyo bannange mukazi n'omutulugunya oti mukazi wattu yamutunulira naye ng'ali yawabbaawo amagezi n'amugani abantu bano baleke
Ndeka kakati sewa kiryanga mukuvaawo n'abakyala kye yakola ng'agamba omukazi ono, nyabo sijja kukkiriza kubeera wano. Aa kino kigenze wala. Nyabo wenkusumululira tawanyika gwambale misinde totunula mabega banga tabo banga lyamaze wano bambi n'amaanyi tagalina oli munne ye kasita yataaja ne bamuleka. Neda n'abakyala. Maama nnyo abakyala leka ono omukyala talina walaga ono. N'abakyala nkusaamu ekitiibwa kya. Nkusaamu ekitiibwa maama n'abakyala naye omukazi ono omulimu gwange bandese mukuuma. Aga n'eki kye mukola. Omukyala muleka agende. Nedda. Ofunamu ki mu kumukuumira wano? Ndi wa biragiro kunu biragiro ki? Mwe mulowooza ensi munaagiryamu naagikungula. Ensi eno nga tebagikungula omukazi muleka agende. Bwe mbaze nakutadde waawo. Nyabo bwe mbaze nakutadde waawo tovaawo. Sewa kiryanga naye atabuse. Kiki otegeeza bannaye mukazi muleka agende. Ensi mugenda girya mugimalewo kweri. Ono naye ali ku mulimu gwakuuma wamaziga. Tuba nno tuli awo nga senkulwaze. Abaye mukola ki? Kiki ekiri wano? Nsanze bamutase. Munnange nsanze bamuto ow'ekitiibwa oyo. Asanze bamuta. Kaakano n'abakyala yayita kuli. Nyabo badde ofunye akutwala. Nyabo badde ofunye abakutwala. Tojja kuvaawo era kankuze ku miguwa gyo. Leka lekoterodde ku miguwa. Egenda maaso firimu. Kaakano kyaddaaki tuddako ku luzzi. Luzzi ze zimu ku nzizi eziri okumpi n'obwakabaka buno. Era munenga bw'omanyi ebintu bya kabaka biba bya bwerere ebiseera ebisinga. Si kabaka ku bantu be. Bane munindeko nammwe asanze bane bava kukima mazzi. Naye azereeti amugaffe tuleke naawe. Maama tunaabeeraawo tulinda gwe paka ddi. Kaakali nno mwana mulanga gyasena baakimanga ku mudumu gwa kabaka luzzi lwa kabaka luno. Era nga gano gonna mazzi ga chiifu n'abambowa gye bajjanga okima amazzi. Kali onajja? Lindako okwetikka nnyabo nkutikkeko. Yo wabadde ekibulijjo gw'ontikka omumbowa. Leka naawe leka nkutikke ko nnindeka. Nze sinaakusabako kuyamba ensonga. Saagala. Tugenda maaso. Kaakali nno omumbo wa ssebo teyagwa ku mwana wattu. Ate olowooza ebintu byemugendagendanga ku luzzi mufune nga bannammwe mugende nabo. Omumbo wa yamutabukira. Ogenda okkakananga enkoko agiggyeko omutwe. Enkoko y'omwana abandi yagiggyako obulago. Mwana agenda okudda eka nga omumbowa enkoko yagiggyeko omutwe ebulako kumaanya. Kadda kawonyera. Kaakati n'ebiseera ebisinga ebintu ng'ebyo bibaawo okusinziira ku bakulembeze. Buno obwakiifu bw'ono omukulu bazannye baaba. Naye ng'ate ku mulembe gwa Tebikisa bino si byabangawo. Agenda okudda nnyina. Ate mwanange kiki? Enkoko bagiggyeko obulago. Enkoko bagiggyeko dda obulago omumbo watabuse. Katonda wattu. Obadde otya ate? Naye maama leka. Kiki? Koko bagiggyeko obulago. Ani? Siina nagatambula nze. Maama nnyabo nfudde. Muntu naye ku nsi kuno anaakola atya?
Ano omuntu n'abonaabona batulabiza ennaku abantu bano. Enkoko bagigyeko obulage ya mwana w'abandi. Sajja amusanze ku luzzi omumbowa. Basajja babazannye chifu. Baali bakambwe. Nga bo baagala bya bwereere tobabuulira. Tugenda maaso ne sinema yaffe. Naye nga bulijjo nkujjukiza ni firimu zino z'abannaffe aba New Roads Corner videos okuyita ba agency baffe bonna. Kaakati nno mwana mulenzi alina pulaani ng'ategedde nnyina ali mikono gya chifu akoze atya? Ono ye yasazeewo ssebo okubeera naye. Tuba nno tuli awo. Kwe kubaluka kwa laddu ku musana. Tya laddu ekuba ku musana. Mutwe ne gutandika omubobba. Kiki ate? Kula mwana wange. Makugalo ogenda kuba ku ntebe yo. Kwe kuwulira eddoboozi nga ligandi mwana wange kula. Mu bwangu ddala entebe yo ojja kugituulamu. Naye osigalanga ku buwangwa. Amugamba naye osigalanga ku buwangwa n'ennono. Bajjajja bamukakasizza. Bamulamidde bamukuutidde osigalanga ku buwangwa n'ennono. Entebe ogenda gituulako. Kaakati ebyo nga bikyali awo. N'abakyala yagamba sijja kusobola kansibemu obwange. Gwowaayi buno bwakabaka kiddala. Okutta abantu kulinga kutta bantu. Omusajja atakyusa mu bukulembeze bwe. Sijja kusobola. Kaakati omukulu yuno ali wano alowooza abigattagatta. Ye n'abakyala azinga mu bwagamba sijja kusobola. Kaakati yuno abisibye. Nze kangende nzire ewaffe bamunaanika. Sijja kusobola mwami ngono. Banaye mukwano. Kati ate kiki? Obadde weebase nti era mbadde neebaseemu. Ukimanyi nkwagala nnyo. Kyokka maama sokulike naawe. Kati ate oyagala kundeka wootema. Olagawo olwo nze ndeka. Talina vibe mukazi wattu. Sajja n'abeerawo nga kasajjasajja. Ate ebyo bibanyiiza nnyo bibamalako emirembe okubeerawo ng'oli kasaadasaada. Musoga akeeta kasaada. Iwe oli kasaadasaada. Aye toli musaada mwene. Mwene n'abakyala. Mukwano. Wali badde togenda kati atondeka tokimanyi nkwagala nnyo. Manyi munaye baagala nnyo munaye okulaga nti oteekawo embeera ayirumwa. Ti munaye togenda weegayiriremu kaawo bamanye. Nfumbwe butwe bulina okutambula. Kaakali nno amusuubiza nga bw'atajja kuddamu kubeerawo ng'alumwa. Tamukutte obulago. Abadde agenda obulago babukutte. Akasajja mukazi waako kamwetugira. Oyagala kugenda kunkolako lugambo kiki? Agenda atebye ebiri mu Bwakabaka. Ogenda ensi yonna ogigambe nga bwe siri musajja ndi musajja wa katundu. Nze tonzannyirako. Ebyama bisigala mu lubiri. Obudde nga bujja butambula. Mwana mulenzi yafuna okwolesebwa oba yafuna amaloboozi nga gamugamba. Ali wano alowooza. Bamugamba Namulondo ojja gituulako. Eba ne nkanze nnyo naawe. Amukubiza essannyalaze katimba kukyuka bwe nti ne kuba eribo n'ogigwamu. Ne mwana gwe. Sima mpulira ebintu bibiri. Kalyaga ne mpulira ebintu bibiri mu nze. Mpulira essanyu. Awulira essanyu ate awulira n'ennaku. Essanyu manyi ndiwulira bulizi munda. Kalyaga mbe essanyu aliwulira bulizi munda mu ye. Naye ennaku gye ate ennaku gy'awulira. Mpulira kijja ne kijjira ne kisandika okunsebengereza mama wange gy'ali. Awulira ennaku bambi emulumirako nnyina. Mugaa tofaayo maama wajja kuba bulungi. Ajja kuba bulungi teweeraliikirira. Yadde kale wazanye mutemu naye ana era guma. Mwana gwe okoze kyamaanyi siyomba okumbeererawo mu bulamu buno bwonna mu mbeera eno yonna weebale nnyo. Amwebaza kubanga amubeereddewo. Munnanga abantu tebasangika omuntu akubeererawo mu bizibu.
Olaba oli adduka buddusi lwa bwavu naga nti bana akasajja kayavuwadde kaŋŋende. Naye tyanga omuntu akubeerawo mu mbeera embi n'ennungi. Nga lwaki? Wulira kaakati nno nga bw'olaba obudde bujja butambula, tudda mu lubiri. Omulenzi akyabuze. Mugende mu kisenge mugyeyo omulambo ogwo, mugende mugusule mu ttale. Omukulu ono ng'amaze okutta mukyala we n'abakyala, nga gy'alagira abambowa bakwate mayiti bagitwale bagisule ku ttale. Teri ajja kumanya ataani anaatandika omubuuza. Ssekabaka, omuntu watuukira okutta mukyala we nno ssebo, mu abambowa ate temulina kweyibaala, kubanga omukyala bawankizo nnyo mu bintu eby'enjawulo eri omwami oyo. Kaakano baamukwata ssebo nakyala ne basooka bamwolekeza. Kwata awo. Beba, situla. Oli yagikumye na mudda. Mayiti ng'ezitowa bulala n'abakyala nga zitowa. N'okumukwata sipiidi ebeerawo bwangu balina okumugjawo teri kuddawo kulowooza nnyo ate. Ne bazibuukira bagisimbula. Eyo 4WD. Telemwa. Ogiraba maanyi mutima gwa mbogoye. Ne bakuula bamututte musuula mu nsiko. Kaakano bameidi baabano abaye kiki nga mutambula mpola konulindako. Wino olugambo timanyi kiriwo mwe balalu. Mwe mukimanyi tuyinza okufiira wano. Naawe leka ate. Ate okuva n'omulezi kulya. Kati mbu okuva kula lwe yajja. Ebintu byonna byakyankalana dda. Chifu takyetegeera. Naye nawulira omwana ono watyanga yalina okuba chifu era mbu ye yalina okuba. N'abakyala yabuziddwa. Mwe mukimanyi nti ne n'abakyala bamubuzizaawo. Tuyogere ebyensimatu. Mwe mwamulabyeko okuva ku makya. Taliwo. N'abakyala yennyini bamuliddewo over. Taliwo. Amanyabo tugende. Tebatuwulira abambowa. Musajja wa mujambula. Ne n'abakyala yennyini bamuliddewo. Bitujja ngo nkolera. Ninga tunywe olwekyo. Kaakano tonyooma. Mukulu munnamuyise. Bayise bintu bingi. Tonyooma. Leero nasazeewo tubeere banjawulo. Leero nsazeewo tubeere banjawulo tunywere ddala. Akayimba ke twayimbanga. Ojjukira akayimba ke twayimbanga. Weeyita kuyita mu ntemo. Kali kawayita mpa mweyita kuntabuta bulungi mpa mweyita. Nango omunaku ani alimpa. Mujambula atunula. Mwege tunaakunywa mitala bendegere. Banywanga akayimba ako. Malamu nkwongere. Gukyaliyo musu. Gwenge gukyaliyo nywa. Kakali ono tonyooma yali musajja we nkwatangabo naye ate tonyooma ono era otunaga yali alina enkolagana ne n'abakyala. Ekintu kyaffe tujja kiggusa. Agamba ekintu kyaffe tujja kiggusa. Mwana okusaasira sigwa ogusogodde. Omwenge gunywe togusaasira sigwa gusogodde. Ogenda okunywa. Ow'ekitiibwa. Ombeereddewo nnyo toyinza butanywa. Era olunaku twasazeewo tunywe. Basazeewo kunywa. Bingi bye tuyiseemu tunyuma. Gira tunywe. Akalungi nnyo. Akantu nga kalungi. Kano akantu kasusse. Ogenda okwolera. Ow'ekitiibwa. Ennyumba nga etoloola. Tonyooma agenda okulaba nga alinga ali mu ggulu. Kubanga olwaleero twasazeewo. Leka kandeete omulala leero twasazeewo kunywa. Basazeewo kunywa. Kalinga atemya kuwono. Kuwono ekiki atemezza ku mujambula. Yafulumyewo mbw aleeta kakunywa kalala.
Owaye kikitulawo negateko tunywe. ayinza atanyumira Owaye era nywera ddala. batuloba basatu ffekka Tunywe nga tuli basanyufu ffekka. Omusajja najjayo akaso. Ha! Yeefudde atamidde naye ng'alaba. Sebo. ekigenda mu maaso Ekigenda maaso nkimanyi. Naye naye waligezezaako kitegeera. Nze nkubuulira. olowooza ebyo birungi Olowooza ebibyo biba birungi. Omusajja watuukira okutta mukazi we. Leka nkutte nno bandagidde. Sebo. akusindika obuzitivu Yabuga sooka olowooze. Mujambula. wetaaga okulowooza ennyo Weetaaga okulowooza ennyo. Keefudde akatamidde. weyitidde mukyala we Omusajja we yattidde mukazi we. Olwo gwe. Obufuzi bwe butambulira ku kutemmula. Kaakano Mujambula agenda okirowoozaamu. akaana kanditula mu ntebe yaako kaakati Kaakali ekiriwo kiri ki? Omanyi anaatera okudda. Yita wano oyite emimwanyi okunye waliwo olusuku emmanju. Oduke emisinde. Mujambula teyatta tunyoome. Tonyooma we yawonera. Maama amugambye ssebo lowooza. Ono omusajja watuukira okutta mukazi we n'abakyalo olwo gwe. Obwakabaka bwonna tebukyali kati bwasasise dda kubanga ono byaliko si ye mukulembeze omutuufu. Abantu lwe mufugibwa omukulembeze atali wammwe kwe kubonaabona okwo. olunaku lw'ebyokwerinda lwankya mbadde ntesawandirinzeeko kasika olunaku lutuuse Olunaku lw'ebyokwerinda lwankya kaakano yabadde asazeewo genda okutta omukyalo oli. Tombulira kikyakkola. nolamu abandyamu enkwe Bwe bamumwe mundyamu enkwe wano. Kati oŋŋamba kimanyi nindeko biki. Ajja yagwa mu ngolo y'oluggi. Agudde mu ngolo y'oluggi. Agudde mu ngolo. Maama nnyabo olwo manyani bajjajja banyiize dda. akyusiza ku nsendika akyalo kino Kaakati nno bajjajja banyiivu. Obukulembeze buno Bwakabaka buba bwansikira buba bwansikirano. Kaakati nno bamugani ogenda kukiraba. Allah tonyooma. Yakulukuta n'ayitamu paka eno. Gano amakubo mwe baayitanga nga bajooga bujoozi bakuba bantu bisooto. Olwo ensi etabuse. bazanye musajja mubi nnyo Bazanye mubi. watidde mukyala we gwasula naye mu nnyumba Bazanye watuukidde okusaanyawo mukazi we gwasula naye mu nju n'abakyala. Sijja kusobola. ekayambudde kati Kye yakola nga yeeyambula eyunifoomu y'abazannyi ey'Obwakabaka. Sijja kuweereza muntu ng'oyo. Kisusse embeera waliwo weeyitirira. N'abantu bo bennyini ne bakuvaamu nga balaba ate ovudde ku mulamwa. Wano nawa Mwanyi wange. ono agenda kukima bumwanyi. Sange nga tannabujjawo. Kankubuuzeeyo. Owaayi Olwolunaaba bulijjo oluwulira naye leero sinnawulirako. Banakyala batuuze balindiridde olukiiko. Mukeze emabega eziise naye enkiiko z'ennaku zino. Owaayi enkiiko tuzaabeerangawo emabegako naye zino ez'ennaku zino ennaku zino ate tezikyategeerekeka. Bulijjo Baateranga okuba ggwanga mujja enkiiko ne zituula. Abakyala ababiri be baatwala juuzi. Owaayi Nze abakyaliyo. bali abakyala be baatwala juzi bakyaliyo kweri koona ate nkulimba eki? nti bakyassa siyinza kulimba. Siina kye nnyinza kulimba. Ate bagamba omukyala olukubaledde ne mutabani we. Embuga yakyankalana. Bagamba nti oyo omukyala okuva lwe yadda n'omwana we mbwe embuga yakyankalana. Bw'okyawulira ebijjulo mu ziyinza butanyiiga Koona empewo zaanyiiga dda. nnyo amaaso. Bw'okyawulira ebijjulo mu lubiri Mu lubiri tekyaliyo na bijjulo ate ng'ebijjulo byabeerangawo. Yali teri wadde. Kati manya nti empewo nnyiivu teri kikolebwa mu lubiri. Oli Ssekabaka Tebikisa yayitanga abantu be n'abateekerateekera ebijjulo ono kyatakola. Banga abantu kibooko bantu abayisanga bw'ayagala. Tudde eno bane mukimanyi nti abantu balina ebisima.
Kino Siyomba agenda kubeera. Mukimanyi nti Siyomba kati atuuse okuba n'abakyala. Fuga ono yali naffe. Ono yali naffe naawe. Bo babuwanze maama. Ne bannange singa obwo bwonna abakyala babuwanze. Naye naawe golozo oyinza okufuuka n'abakyala ku neeraga gye weeraga mu ggwe. Siya bakimanyi nti ono namyekozo kati kuba Katonda alina ebintu byalaba. Katonda ayinza okusiba mu mbeera yaba amanyi lwaki aba agikusibyemu nobeeraawo naye nga yamanyi naga kino sijja kikuwa kubanga ate bwe naakikuwa oyinza okuyitawo. Bwe bagamba nti ono ku bwamalala bwaliko okufuuka n'abakyala baba bawedde. Baba bano bali mu kwabuluza ndagala. Tugenda maaso nagambye New Lords Corner videos. Bakabaka mukutuusako firimu ez'ebina Uganda. Ono sebe empewo zaamusitula ne zimuleeta. Kula abaali wano. Wawe nyabo. Yejjeko eyo ebigawuni. Gawuni ajejjeeko. Wawe nyabo awulire emwokya. Awulire ensonosozi zimuluma kuyege byonna. Munange. Kula. Nsonyira ddala gusinze. Gusinze bene. Wawe nyabo zinuma. Gusinze bene. Kula. Gusinze nnyo. Kula gusinze sebo. Saakigenderera munange. Munange saakigenderera kweyagaliza. Kaakali bagamba okali addakaddadda. Bajjajja kye bamukola. Nagambye nti obwakabaka tebuba bwabwo buno obwa pulezidenti. Simunakwata omuntu wamwe gwe mwagala afuge. Ziri ziba mpewo bali baba bajjajja. Ono yattase kabaka ng'alowooza nti yayinza okudda mu Namulondo yatta muganda we. Kye bamukola kati bamubonereza disipulini. Kula yamutunuulira. Nange nakutta mwana wa muganda wange, muganda wange namutta. Amuwaka kati eyo yenkomerero yo. Wowe nyabo! Kokiwulire. Yagwa wali bbali n'alambaala. Gye bayita ensi eyo. Kaakali nno ssebo bazanye yeetwala empewo zaamusitula ne zimuleeta eri omwana ono. Gwe kaakali nno tyanga obusika bw'ensikirano. Kye bayita ensikirano. Era tuba tuli awo nga waliwo abajja waggulu eno ku lusozi abaatuuka. Bano ndowooza tubayita abasomesi abasomerera obwakabaka. Bajjiddeko ne musajja mukulu Tonyooma kwotadde mujambula kubanga baali bamaze okutegeera ekigenda maaso. Bamusanga eno. Tugenda maaso. Mukama wange nsonyiira ddala okubulako ebbanga lino lyonna. Mbadde simanyi nti gy'oli. N'agamba sibuze kuba nti mbadde simanyi nti gy'oli wabula embeera mbulira ky'abazannye. Embeera yadduka musajja yadduka okudduka ekibambulira ky'abazannye. Yali ayagala okumumiza omusu. Be banjijje era mbadde neekukumye. Agamba bakama bange be banzije gye mbadde neekukumye. Ngojja ku mutwe. N'okuba nti bankongojja ku mutwe okundeeta okukola emikolo gino. Bano mpewo ze zibaleese nno ssebo. Mukama wange empewo z'abatulege okkirize. Mukama wange nsaba okkirize okuwambaza. Mukama wange ow'ekitiibwa kwasa effumu lino. Kukwasa effumu lino. Effumu lino era effumu lino enjuyi bbiri. Lirina enjuyi bbiri. Lirina omugongo era lirina n'omugongo wakati. Mukama wange ow'ekitiibwa wakati omugongo gwa wakati guno nga teweekubidde gulaga nti tuula wakati
w'abantu bo nga teweekubidde sayidi. Ge makulu mulaba bulabi bintu. Nze tugende tukoleko emikolo. Era munnanga asaba omukulu akkirize bagende bamukoleko emikolo egy'obwa Ssekabaka. Kale nno teweevumanga nsi. Omwana ono gye yakulira yonna bakuze mu mbeera embi. Ensi togyevumanga ng'okyali mulamu, kubanga tomanya Katonda ki kyaba akuteekeddeteekedde. Tomanya ki ky'oli, naye ng'ate ky'oli ne ky'olibeera Katonda ye aba akimanyi. Era ekyaddako ye mbutu mu lubiri. Bino byaludde okubaawo. Kano akasajja kafuze ng'abantu nga tekalina ssanyu lyonna likabawa. Naye abatuuze bajjanga mu lubiri ne babategekera n'ebijjulo ewa Ssekabaka waabwe. Kale nno tuba tuli awo mukulu bamukwata omulolekeza olubiri, era ng'engule yajambadde dda. Abatulege baali mu kayisanya, abatulege ng'omumpembe waabwe akomezeddwawo. Mwana mwala Siyomba sebo naye yagwa mu bintu. Ozannya gwe. Olaba abategeera amazima. Abategeera amazima. Omuntu asobola okukola byakola naye nga oluusi abantu abamu baba batyamugambako naye nga baba balaba bikyamu. Yoyo nno n'abakyala kati. Wulira embooto, wulira eŋŋoma. Ayaya gw'omutulege ku ŋŋoma. Wulira embutu mbatulege, wulira eŋŋoma y'abatulege. Kyekyo essanyu lyokka eriri wano lya Mwoki wa Gonja. Nga baaniza Kabaka waabwe omuto. Awo empewo nazo ziba zisanyuse, kubanga omutuufu aba alina okulamula Kunnamulondo ye. Tubaaniriza nnyo bannange, tubaaniriza nnyo mwenna abatulege, mwenna abavudde ebweru w'abatulege. Ntwala omukisa guno, mukisa guno ngutwala okwongera okubaaniriza mu lubiri lwaffe. Banga libadde ddene nno ng'abantu tebajja mu lubiri. Ate mu ssanyu olwaleero tubaaniriza mu ssanyu ery'ensuso. Abantu baali sebo mu lubiri tebajjaamu. Kali akasajja nga kaluwamba buwambi, tekaagala muntu yenna. Ebyokunywa n'ebyokulya byonna byaffe mbitulekere. Bakulembeze muyitenga ku bantu bamwe banne mubagabulengako. Kulembeze alina okugabula ku bantu be. Mwe mukakkane mukalire. Gusinza gunde sebo. Ssaabasajja chifu waffe omujja, katwanize chifu waffe omujja Ssekabaka. Mukube eŋŋoma sigiwulira bannange. Bino byonna ebyalinga bigenda maaso. Yasituka omukulu. Bannange abatulege, abatulege mwenna, nze nno ndi musanyufu. Aga musanyufu nnyo okubasanga nate era ogumu ku mirundi egisoose mu bulamu bwange. Kali agamba gwe mulundi n'abatulege mu ssanyu ogusookedde ddala mu bulamu bwe, okuba nti alaba ku batulege nga bali mu ssanyu. Jukira akulira eri mu nsiko. Tujagenderayo musanyufu nnyo, ewaawo bingi ebikyuse naye bijja kutereezebwa. Nsooka okubasaasira munnange, nsooka okubasaasira ng'abatulege. Ebbanga ppanvu lyetutambudde, ebbanga ppanvu lyetutambudde nga tuli mu nnaku etagambika. Abantu bakubwa kibooko okufa obufi. Waliwo gwe baasanga awo ng'atadde emisanvu mu kkubo, baakuba oli n'ajulira Ssekabaka eyaliwo. Ngenda kusembayo nga mbeebaza okuba basanyufu. Agenda kusembayo nga mbeebaza okuba basanyufu. Essanyu kuba nange mpulira essanyu munnange.
akasembayo akasemba sekyo ngambe akasemba kati kano kasembera ddala ddala kati akasemba ke kaluwa nebaza maama wange ono we kwanjula nnyina era agamba maama wange ono mwebaza abaddewo mu buli mbeera mukazi wattu abaddewo mu buli mbeera ng'abantu abakulu mukulu tonyooma ebisinga sobola okumanya embeera gye tuli bino mukulu tonyooma abimanyi kubanga y'omu ku bakulu ddala okuva ku bassekabaka embeera agitegeera kale nno yessanyu eryo ssekabaka omujja ng'alabiseeko eri abatulege n'olwekyo bane n'olwekyo buli kimu kiri bulungi bwe kimulina okumanya buli kimu kiri ku muzuuli kakati buli kimu kiryoke era chifu waffe omujja agenda kubagabula kiifu omujja agenda kugabula abantu be ayina ekijjulo ekyenjawulo ekijjulo ategese ekyenjawulo mugenda kukiraba awo essala bagenda kulikuba era enteekateeka zirina okuba nga zikolebwa mukole ekyo kaka balagira fe abasigadde tusigale nga abasigadde balina kusigala mu ngoma tusigale nga tusanyuka olubiri lwaffe kabaka waffe ennaku eweddewo lwaki tetusanyuka ekyo nno kye bayita banne mugezeeko nnyo tegeera ebintu bino gondera obukulembeze obuliko n'obujja bukusange kakati no tonyooma abadde ku bukulembeze buli obwasooka ne buno obwabazannye kakati azikubwa mwana mulenzi kula eŋŋoma ey'abatulege abatulege bano baabasooka owulira essanyu lyabwe ggwe nga ssekabaka ze eri essala baliteekateeka kabaka agenda kugabula abantu be essanyu